Abakakakiiko akalondola ensimbi z'omuwoomusolo lwali bagasimbaganye n'abaddukanya University Makerere. Okusinziira ku mubazi w'ebitabo bya gavumenti, ebitongole bya University nga ekisulo ky'abagenyi, ekikuba ebitabo n'ekivunaanyizibwa ku kuzimba birina okuba nga bikola amagoba naye nga birudde nga tebiyingiza ssente. Their profitability has been negative in many of the years, and you end up in a net liability position, which shows that you have a going concern problem. This is something that cannot be done by a university. Yes. So you are teaching people how to do business. You have failed to do business. You have failed yourselves even to run 22 rooms. Everybody should be looking up at the university. Basa. Can you explain this? You would rather let somebody who would put in all his full time do that business, and that is the argument about outsourcing. Abaddukanya Guest House okuli Joseph Kayizi ne William Otiimo bagobeddwa ku mirimo nga bavunaanyibwa kubulankanya ssente eziri eyo mu bukadde 53. And he was picked by police and he's in jail. Kinajjukirwa nti ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuzimba kyasaasaanya ssente ezisoba mu buwumbi 5 ku kuzimba ekisenge okwetooloola University naye oluvannyuma ne kigwa. Abaka era bakizudde nti bano newankubadde banenya abaddukanya ebitongole bino nti balemereddwa, ate ebitongole bya University eby'enjawulo biri amabanja ne bitasasula era nga wetwogerera ng'obukadde 94 bwe bubanjibwa. Bano era basuubira okukomawo olunaku lw'enkya okwongera okukunyizibwa ku nzirukanya ya University eno. Jingo Francis, NTV Akawungezi.